Okubala essula 13. Awo Mukama n'agamba Musa nti, tuma abantu bakette ensi ya Kanani, gye mpa abaana ba Isirayiri. Munaggyamu omuntu mu buli kika kya bakitaabwe, ne mumutuma buli muntu omukulu mu bo. Awo Musa n'abatuma ng'ayima mu ddungu lya Palani ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali. Bonna abasajja abaali emitwe gy'abaana ba Isirayiri, n'amannya gaabwe ge gano. Mu kika kya Lewubeeni, Semuwa mutabani wa Zakula. Ku kika kya Simyoni, Safati mutabani wa Kuli. Ku kika kya Yuda, Kalebu mutabani wa Yefune. Ku kika kya Isakaali, Igali mutabani wa Yusufu. Ku kika kya Efulayimu, Koseya mutabani wa Nuuni. Ku kika kya Benyamini, Paluti mutabani wa Lafu. Ku kika kya Zebbulooni, Gadiyeri mutabani wa Sodi. Ku kika kya Yusufu, kye kika kya Manase, Gaadi mutabani wa Susi. Ku kika kya Ddaani, Amiriyeri mutabani wa Gemali. Ku kika kya Aseri, Sesula mutabani wa Mikayeri. Ku kika kya Nefutaali, Nakabi mutabani wa Vofesi. Ku kika kya Gaati, Geweri mutabani wa Maki. Ago ge mannya g'abantu Musa be yatuma okuketta ensi. Musa n'atuma Koseya mutabani wa Nuuni, Yoswa. Musa n'abatuma okuketta ensi ya Kanani. N'abagamba nti, mwambukire mu kkubo lino ery'obukiika obwa ddyo, mulinnye ku nsozi, mulengere ensi nge bweri, n'abantu abakituulamu, obanga b'amaanyi obanga banafu, obanga batono obanga bangi. Era ensi bweri gye batuulamu, obanga nnungi obanga mbi, n'ebibuga bwe biri bye batuulamu, obanga nsiisira obanga mu bigo. Era ensi bweri obanga njimu obanga nkalu, obanga mulimu emiti obanga temuli. Era mugume omwoyo, muleete ku bibala byamu. Era ebiro byali biro bya zabbibu ezisooka okwengera. Awo ne bambuka ne baketta ensi okuva ku ddungu lya Zini okutuuka e Lekobu, okutuusa w'oyingirira e Kamasi. Ne bambukira obukiika obwa ddyo ne batuuka e Kebbulooni, era Akimaani, Sesayi ne Talumayi, abaana ba Anaki, baali eyo. Era Kebbulooni kyali kyakamaze emyaka 7 okuzimbibwa. Ne balyoka bazimba Zowaani ekiri mu Misiri. Ne batuuka mu kiwonvu Esukoli, ne batemayo ettabi eryaliko ekirimba kimu ekya zabbibu. Ne bakisitulira ku misituliro abantu 2, ne baleeta ne ku makomamawanga ne ku ttiini. Ekifo ekyo ne kiyitibwa ekiwonvu Esukoli olw'ekirimba abaana ba Isirayiri kye baatemayo. Awo ne bakomawo nga bamaze okuketta ensi ennaku 4 nga ziyiseewo. Ne batuuka ne bajja eri Musa n'eri Alooni n'eri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri mu ddungu lya Palani e Kadesi. Ne babaddiza ebigambo bo n'ekibiina kyonna, ne babalaga ebibala by'ensi. Ne bamubuulira ne bagamba nti, twatuuka mu nsi gye watutuma, era mazima ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, era bino bye bibala byayo. Naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi, n'ebibuga biriko enkoba b'amaanyi, n'ebibuga biriko enkomera binene nnyo. Era nate twalabayo abaana ba Anaki, Amaleki atuula mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, n'Omukiiti n'Omuyebuusi n'Omwamoli batuula ku nsozi, n'Omukanani atuula kumpi n'ennyanja era ku lubalama lwa Yorodaani. Kalebu n'asirisa abantu mu maaso ga Musa n'agamba nti, twambuke mangwago tugirye kubanga tuyinziza ddala okugiwangula. Naye abantu abaayambukira wamu naye ne bagamba nti, tetuyinza kwambuka ku bantu abo kubanga batukiza amaanyi.
32 ne baleeta ebigambo ebibi eby'ensi gye baali bakesse era abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi eriira ddala abagituulamu n'abantu bonna be twalaba omwo basajja bawanvu nnyo era twalabayo Banefiri abaana ba Anaki abaava ku Banefiri naffe ne tuba mu maaso gaffe ng'obwacaaka era bwe twali mu maaso gaabwe.